Gode nafe ebibuuzo bagambye 5 kakati session esooka yange nze kini asinvira ku telefina ey'Obwakabaka. Salongo Siragi webale goba kirooto. Ekibuuzo ekisooka ogambye ka cricket over katono amanyi go gapimira wa? Then ekyokubiri, what is your intentions? Kuba oyinza oyagala kubeera ku list yaabo abamu nga bapalaso abaali bayimbyeko cricket over. Intention zo ki, like ekiruubirirwa ki ekyokutegeka ekivulu cricket over right now. Then aliwo abagamba eyo mu back emabega eyo baga sente zezikuwaga toyina sente waziteeka, sente olina nyingi. Then ekisembayo ekisembayo bwe mbaseerabidde 2018 Chameleon yakusayininga abe manager yakumanaginga ennaku 2. What happened? Na ekivulu kikuyisa kityawo kyebaka bannange nage muli yonna bannange mbaagala nnyo mwebale kwagala Ssaalongo Siragi mwebale kuwuliriza obuyimba bwa Ssaalongo Siragi kubanga singa badde tebabwagala omuntu osobola teekako looti n'olaba nga akayimba ka Ssaalongo kwekali n'akyusa naye olaba oli walaba nga akayimba ka Ssaalongo Siragi kekaliko ayongeza bwongeza ne volume n'agamba akakayimba nkaagala. Omwana oyo yanyimbira bulungi, omwana oyo yanyimbira obuyimba obunyumira, omwana oyo yanyimbira obuyimba obutuuka ku ntobo y'omutima gwange. Nyimba ennyimba tezeesitaza, nyimba ennyimba ezibuulirira, nyimba ennyimba ennungi. Kyekikupika ekikulaga nti otuusizza kuba ekivulu kweteteko. Sinziira ebivulu bye mbadde njigyankola nga neetooloola. Lwa Ssaalongo Siragi mbadde kitandikidde Lugogo, ngenda mu bifo eby'enjawulo mbadde ngenda nkola ebivulu. Ngera abawagizi bange ndaba bangi. Nga banjagala nensanga wajjudde engamba naye lwaki siibafunira ekifo ekirala ne mbateeka e Lugogo abantu bange basobola okolaki nitubeera awo tunyumirwa kubanga abamu baŋŋamba naatadde mukono abantu abamu bambakaluubiriza abava e Mbarara abava e Fort abava e Gulu abava e Kasese abava e Masaka Mubende Kiganda mbambakaluubiriza naye neŋŋamba ti abantu bano kamba tuteeke wano mu senta mu makkati Lugogo cricket over abantu bonna bajje tusanyukire awo twenyumirwe. Okulembeza nnyo Palaso tanafuye maamigo Palaso si kubanga Palaso oli tuli ba Luganda kati gwosobola okusanga baba oli Muganda wo omutabu osobola okuba alina amaanyi oba alina ki n'ogamba nti ono aveewo nze mpitewo kati muganda wange Palaso tuli ba mukwano era njagala ekyo kiddemu okijjirewo ddala talina kunafuwa kunakwangira kunafuya ate Palaso ye kati ye bumbu omwogerako mpulira bulala nnyo kubanga oli agenda kuba ali ku stage mulisaba nga bwenyimba mwetu nempumulamu ng'aleeta bwenyimba mwetu ate abawagizi ennyimba tezifaanagana ayimba music mulala nange nyimba music mulala. Eyasembyeyo yagijjuzizza extent nti ne promoter yamuteeka yamugamba nti abali ku mulyango temuddamu bajjako ssente. Bantu bameka b'osuubira kati ate nze ngenda kukola ekitabangawo ngaba yagijjuzza nze ngenda kukola ekitabangawo wekyoba osuubira nsagala kuddamu kunkolako interview egenda kuddamu kunkolako interview nti ate abantu nga tebaze interview gyogenda okuddamu okunkolako oya kuŋŋamba abawagizi nga babadde bangi nnyo kubanga nze nkusuubiza nti abawagizi bagenda kuba bangi nnyo okusinziira ku kyendaba ku gulawundi. Enjogera yolinga agamba olinawo wabatereka bali awo ngenda batwalira butwaliza emmotoka mulinye tugende naye gwe ne bakeera ne bakugamba nti nabooba ggwe wano ne bakeera ne bagamba nti njagala ondeetereyo abantu nkikwate nga ggezesa nti gwe obaagala wadde otadde wali akakupateko tolina kyoyimba tolina kyebakwagalako nobagamba bannange mulinye tugende wali era ogenda obaleeta okugamba tugende wali nga bakwagala kati ekiryoba omanya nti ba abantu batasedde okugula tikiti era bazigulira ddala nti manyi bagenda kuyingira. Okay, nina ekintu kyenjagala okulalifayinge mu press conference tekikalifayize bulungi 2018 Chameleon yakusayininga ng'abeere manejawo kyekyatuukawo okwawukana ne Chameleon kuba yakumanaginga ennaku 2. Twasayininga ne Chameleon tetwateekamu nti okufa n'obutanyagwa tetugenda kukola ki kwawukana era nti gwe Ssaalongo bakusayininze no contract yali ya mwaka gumu contract yali ya mwaka gumu nakumanaginga kenna era tetuvangayo era mundoza bwe yali ampa obwa manager teyavaayo n'akeera n'agamba
nti kati Ssaalongo nkugobye walaba interview kati basi mugyesabira mwagala kuyingira ki owulidde mazayi twagwe tubalise banogera mu studio kola enyimba endala twasiimula n'okunsiimula ne ssente wampa nze gwolaba wano obadde wano nga tetunaba kuvaawo tikiti mmeka olowooza zebaguze 5 miliyoni 5 zigula tikiti 5 babaddeyo mitwalo 5 nabawo naaguze tikiti za miliyoni 5 kati ate nga nondabye gwe kati singa bandabye ku makya abaaguze kati temunsuubira nti erugogo nze ndaba mu kulaba okwange Lugogo yakoze eki yafunze dda bannange kibuuzo ekiddako Naru 14 Juni Lugogo tubadde tusaba tumufuula akagogo bannange tusanyusa obbalaba mwenna bannamawulire bafaani baffe mwenna bakanyama n'abatalina kanyama mwenna tubaniriza nga 14 June kigenda kubeera blood nga tuwagira Ssaalongo muyimbi wa byafaayo nnyo mwana ntobye ne Ssaalongo muyimbi wa ddala kyenva mulala tuli wano ffenna nga bwe tuli wano ebbeeyi eri wano nnene nnyo promota bw'ajja okujja erijjako bw'aba talina miliyoni 10 talina gwasongako wano naye Ssaalongo teyatuyise twategedde butegezi nti lunaku lwe ffenna ne tubanga babanja kubanga atuwoze bingi Ssaalongo mukwano gwange era nteesa nti nteesa kolo tuyingire shuwa nteesa nga 14 ng'oli munda atalina kabina alina kabina mwenna kolo olunaku tuyina plan za mwezi enjawulo Ssaalongo bannanga bayimbi bayimbye naye oyimbye toyinza kwogera ku music wa Uganda noyogera ku genres zaffe nga bolaba kadongo kamu nga bolaba kaddo the real traditional omanyi mwana abafirika tusiriwazizibwa n'ebintu ebyabalala kubanga abalala bayiga marketing ne batuguza ebyabwe naye ensi bwe benaagenda mu maaso erina okubanga byetunde bweru w'eggwanga bingi okusinga ku byesuubulayo so we need to start supporting our genres era nkiddamu bannanga ennyimbi naye Ssaalongo ayimbye osegede kakati nga 14 tubakoola nze omukwano gwange gwenna ne Ssaalongo mungi nnyo mwagala nga faani we nze omukubasooka okukola challenge ya Naru tukyali ffenna tutambula ffenna ate ekyafaayo ekisinga obwakabi nti Lugogo yasazeewo baapimyemu amaanyi g'ekivvulu kino enkijja ne bagamba Ssaalongo bw'avaawo mu butuufu tulina okusooka tuggalewo tutereezeewo era Lugogo Ssaalongo yasembayo bagenda kuggalawo tugenda kukubawo baddemu bamuzimba ate bupya twali muggulawo nga navuga tukomyewo ogwokubiri naye banne mbasaba mwenna banne njagala bagamba tutandike okwebeereramu twagalane nnyo mulengere abasajja sijja kutya kwogera mulaba abanyankole bebeereramu otegera baagalana ono Ssaalongo amazima ebyaddala Ssaalongo wa mu Buganda twebeereremu twagalane omukwano tugulina kyegujjawo twagalane abantu abakolera mu Kampala tubawagire n'aba region nga bwe tubawagira nabo bajje bonna tuwagirangane yensi bwegenda mu maaso kale bannange Mukama bw'ekitiibwa ebyokwogera nina bingi naye ngenda biteeka mu bigambo mbiteeke ku ndongo nga 14 we link up live nina n'akayimba akapya ne Ssaalongo TV mwenna tewaba yadde okwebuzabuziganyige pesa ozanye akayimba ka Ssaalongo tugenda mu kivulu kya Ssaalongo play the button Ochegera Hajati Joweria nyige pesa push the button book the TV our sponsors we appreciate you we love you push the button Ssaalongo nachi bannange banna Uganda bannange kanstituke nganyaniriza omusajja omuyimbi mu bayimbi sabayimbi w'eggwanga bannange tibakulu lero lunaku lukulu kamwenyumwenyu kutama anti lunaku lw'amasanyu nga bwe nalaga bannange tuyimbe leero tuyimbe 14 tuyimbe leero 14 bannange ndi musanyufu nnyo okulaba nga muze bangi bwe muti era mbasuubiza nti ndowooza 14
simanyi kyengenda kukola kubanga essanyu lyennina olwaleero ndabanga ekisaawe ky'ebigogo kyajjudde dda. Era ekifo ekikira ndoza nanoonya kasooke babulyeko akantu kano nali emukono nga nnamulu wempita baŋŋamba naye Ssaalongo lwaki otegekerayo akavulu n'otuyimbira bukka ewantu ne ŋŋamba naye lwaki sinoonya akafo akasingamu obutono mu Kampala muno kwe kunoonya ka cricket over ako ne ŋŋamba alaba akasobola era nengaduuki gange ennaku z'omwezi 14 njagala tukafunze bamanye nti bazimba akafo kaki bannange esooka okwebaza muganda wange Palaso yanzizaamu amaanyi sijja kulimba yeyampaniriza okwola ekintu kino yaŋŋamba nga nakakuba akayimba ako naŋŋamba naye okimanyi nti kalugugu wako okasobola ku kayimba kawepye kannaalu ako n'akakola challenge ngenda okulaba nga abantu bakaagala nnyo kubanga nagenda nengenda ku stage lunaku lumu nenteeka maama nnyabo ulire futa eŋŋamba bannange kikino tulumbe na 10 bannange ndi musanyufu nnyo neebaza mikwano kyange bonna abali wano neebaza abayimbi abamu tebatuuse kubanga bifo birabika bababuzaabuzizaamu bava kuŋŋamba abamu bali basindye ku papaazi naye nga twali tugambye wano abamu babadde ndowooza kuki bagamba ku Eden City abantu sitegedde engeri gye batambuddemu naye bannamawulire ndi musanyufu nnyo ndowooza nkoze nammwe ebintu bingi siina buzibu na muntu yenna ndi muntu atuukikako ndi muntu alina omukwano nammwe ate basuubiza kino ekyokuyimba si lutalo twewagire tuve mu kuwagira baki waliyo ekivulo ekyaliwo Kolomo kyakaggwa lwaki oŋŋamba ti kasiki kali kasiki kyajogamba 10 najja yembaga siina ebyogedde kyemugamba abantu beeni beewagira sijja bamenya naye abantu bawano simanyi lwaki temwewagira bannange tuteekewo embeera tutandike okwewagira tuggyemu embeera ey'okugamba nti Abdulmulaasi tetwamuwagira wano nga mulamu nenekera Abdulmulaasi be bagamba nti Abdulmulaasi afudde tuyinza okukwata emmotoka buli omu ajja akasente ke n'agenda e Masaka ogenda omuziikako naye lwaki mukola ebintu bwe bityo bannange wawagira muganda wange Palaso era ekyo tekirimba ku mutima muganda wange abantu bano bakuwagira naye ndowooza muganda wange ono bwe yaba atadde erugogo ngenda kumusaba kubanga nze akafo ngenda kafunza ate sisuubira nti muganda wange aladda mu kafo ako okujjaku gatengawo akasiki ne tumala ne tumutwala ekkololo ate kololo agisobola ate kati omuziki gwakuba gwa tabbu kubanga yampadde ka tyuni sijja kulimba ndaba nga kanfuusira ate ninga naditaddewo nnaalo nene ka tyuni nako bwe kagoberera ndaba nga nafuuse dda wa tabbu era ndowooza ngenda tandika kuyimbiranga ku nnyonyi oluusi nga ŋŋende eno nze ndabaga nabaze dda mundaba temundaba essanyu lyennina bannange kasooke manyi bagamba Ssaalongo talina Nnaalongo kambawo ku Nnaalongo ababuuzeeko abalage essanyu lye mazima basabo ne bannyabo nsanyusa nnyo balabako bannange mwebale kujja mwebale kuwagira banaye mwebale kuwagala Ssaalongo Palaso tweyanziza mukwano omusiime tweyanziza nnyo mwenna bannange mwebale kujja mwebale kuwagira banaye katusuubire nti nga 14 kigenda kuba kisuufu bannange mujje mu bungi buli omu atemye ku munne buli omu agambe muganda we kojja senga bonna mubaleete banaye kigenda kuba massive
banaye tweyanze gotulaga omukwano mwebale kwagala Ssaalongo wange maze sente siina sente kuba singa mbadde nina sente nalitwaddewo ekintu kyabwere ne bagamba bayise erugoko kuliket ovo mwena mujje muyige naye Katonda wange ekiddako Kamiliyoni ekibuuzo ekyokusatu ekya Kamiliyoni ye nga ye okubeera maneja we yali mukwano gwange nali ntegese ebivulu nga mbeera nnyo naye nampubwa maneja we yali alina byagenda okukola nga taliiwo era ndooza bwe yakomawo ne mmudiza ebintu bye kubanga nali ndi mukuyimba ne nkwata muganda wange Palaso yakusayini ng'obeere maneja wo abeere maneja wo tujja kwesanga erugogo nkedde ku makya nga siraba kujja wano nendikodiga ennyimba 5 kati ziri meka ezimalawo eziri kati ennyimba zenina ndabika mpezeza kati ennyimba 3 kubamba dde ennyimba 25 ku makya nekolayo 5 kati ngammeka naye mufe nnyo ku naalu luyimba lwenkola konsati nenteesa kayimba kenayimbire muganda wange ne Palaso kweteekako ennyo essira ennaku zikyaliyo